Buterevu omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza okubeera nga ukuli ebbanga lyonna. Embeera eriwo nno wano Lugogo eyinza okuba nga eri 50-50 okubeera nga Shena abaawo ya King Saul olunaku lw'enkya oba obutabaawo. Ekifo kyonna kyetooloddwa poliisi era n'okuyingirawo ku mulyango bambonyaabonyezza nnyo bamaze kundayiza ne Maloba kakasa nti sirina buzibu bwonna. Naye abasajja bazze n'obukebe bwa tiyaggaasi obuwerera ddala nga woolengera abasirikale baabo beetooloola bamayinja nno era nga sho bagamba eyinza obutabayo kubanga ebidongo babibaggisizzaako era ne babagamba bwe balaba omuntu yenna akola kyonna ekigenda mu maaso kyonna bwe balaba omuntu akola ekintu ekirala kyonna bayinza okuba nga ate bakola ki bamukwata. Buli kimu kiyimiridde abakozi bonna abadde bazimba stage abadde basiba amatala abayimiriza ne babagamba temudda mukola kintu kyonna ne beetooloola ekifo kyonna tebakkiriza ayingira wabula afuluma bakwaniriza bajjula kuweerako sooda ogende naye. Embeera bwetyo bweri naye nga King Saha ne ttiimu etegeka konsati ye bali mu meeting ne security balabo babakkirizibwa naye nga ndooza order simanyi wagyevudde nga show ekyali ku stand still okubaawo n'obutabaawo probability is a half. Bannange ensonga ziri serious wano ewa Saha batuganye okuyingira nga boolaba embeera ne banno bennyini abagenda okukola ku by'omunda babaganye okuyingiza ekintu kyonna ensonga bakyali mu kwogerezeganya. Saha ebyaddala ekivulu bakyakiyimiriza mwena babadde bagamba nti bakizzizaamu nedda. For now azinganza ali ku ground nkugamba nti ekivulu bakyakiyimiriza. Following Inosoft UG ku mikutu gyonna tugenda batubawa updates ku biligenda mu maaso. Yes, nkulamusizaako nnyo omukwano gwange embeera ye yegenda mu maaso ku kivulu. King Saha kyabadde ategese Lugogo kyaganyiddwa era tetumanyi kituufu nti oba kigenda kubanga kibaawo wabula agaali mu nkubo nga woogalabye kiraga nti nno ekivulu kyandibaawo n'obutabaawo kubanga abakulu bakyali mu nteeseganya. Tetumanyi ensonga lwaki poliisi etaddewo mbeera tebannatunnyonnyola naye nga tujja kuba nga tukomawo tukubuulire. Tegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza gwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Tugenda kuba nga tukomawo tubaleetera information omujjufu tubabuulire ekigenda mu maaso. Kivulu bakikkiriza tebakikkiriza weekiri tekiriiwo. Twagala kubaleka mu bbanga kubanga abantu bangi tukimanyi badde mwetegese okuba nga mujja musinkane muganda waffe ono okulaba nga embeera ebeera mu ngeri y'enjawulo naye tugenda kuba nga tukomawo tubabuulire information. Tubaagala nnyo mweraba.